Ssaabasajja Kabaka yawaayo yiika z'ettaka 10 ku mbuga e Ssentema kwe basimbye muwogo ekika kya Nase 14 abamu gwe bayita Naro CAS2. Ekika kya muwogo kino National Agricultural Research Organization ekitongozamu ebyo ebibala ennyo ebitajoogebwa ndwadde za muwogo ate ng'akula mangu. Ensigo egenda okuva mu nnimiro eno eya yiika 10 egenda kuweebwa ab'amasaza nabo bakole emmere eyeeyongerako. Muno ab'amasaza mwe banajja ensigo y'okugabira abantu ssekinnoomu abaagala okulima muwogo ono. Kuba kati abeetaaga okulima muwogo bangi. Buganda yonna kati eyagala kulima muwogo. Ate tujja kusukka waawo tugende mu Bwakabaka obulala. Tugende e Busoga, tugende e Bunyolo, tugende Northern Region yonna nga twagala abantu bagire ki beeyongere ensimbi. Omukwanaganya w'enteekateeka eno Luganda Patrick Ngono yakulira Ebafosa agamba nti olw'okuba ensigo ntono basazeewo okusooka n'amasaza 7 omuli Busiro, Kyaggwe, Bugerere, Ssingo, Mawokota, Busujju ne Kyaddondo ate amasaza amalala gafune mu sizoni ey'okubiri. Luganda agamba nti ekigendererwa mu nteekateeka eno kwe kulaba nga buli maka gasimba omusiri gwa muwogo ogusooka byonna okumalawo ekizibu ky'enjala n'okufunamu ensimbi. Ffe abali mu Buganda n'awalala tusobole okutunda muwogo oyo owa high quality cassava flour. Already we tuba tukiriza obukodyo buno kiba kitegeeza nti Bulwa ejja kufuna cassava amumala muwogo amala okola omwenge gw'engule. Waliwo enteekateeka y'okutendeka abavubuka n'abalimi bonna okwongera ku mutindo ku muwogo ono. Era ebintu ebimu bye tusooka okubatunuulizaamu tuyingiza tutya ssente mu nsawo zaffe. Abavubuka bangi oba oluusi tebatunuulira nnyo mmere naye batunuulira nnyo ssente. Kati bwe tumala okutegeera nti bo batunuulidde ssente bwe tuba tubasomesa tukijjayo bulungi. Dr. Richard Munanga owa United Nations Environment Program agambye nti ekiseera abalimi okukyusa mu nkola balime ebirime nga muwogo ebitajoogebwa nnyo mbeera ya budde. Then none needs to move from the crops in which they've depended on, whether it is maize or crops that are not climate resilient, and move to crops that are climate resilient, for example like cassava. Cassava is a climate resilient crop, and the beauty of cassava is that it can produce up to about 300 products. Agamba nti ab'omukago omuli UNEP, Ebafosa ne gavumenti ya Buganda bakolaganye n'ekitongole kya Uganda National Bureau of Standards okusobola okuteekawo enkola enaalungamya omutindo gwa muwogo.